This is Inside Out. Alright, nkwaniza ku SML News yugi enkyalero oliyo channel munnaffe tugoberera webala emirimu gyokola webala okwekuuma n'okwerabirira abali mu nsi eziri ebweru wa Uganda tubalamusiza nnyo nnyini ddala ate nammwe bannayuganda bannaffe ab'emitima emirungi abawagira bye tukola oluusi ne mutuwa comments ezitwencouraginga njagala okubebaza ennyo nnyini ddala n'okubasiima kubanga ekyo kituzaamu amaanyi kale nkwaniriza ne leero nga tunyumyamu ku ntambuza y'ebyobufuzi n'obukulembeze mu ggwanga lyaffe erya Uganda nze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Kale ndi ne General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform, what tukiyite nti ekibiina ky'e Busoga. Would that be a right name? Ekyaife kubwa ife. Ekyaife kubwa ife. So kibiina ky'Abasoga. Ekibiina kiva mu Eastern, kya Uganda naye kiva mu Eastern. Really? Do we have regional political parties? Anti kakati ffe twayatula bwatuzi but all parties are regional in Uganda. That's what you think? All parties are regional? In practice. Okay, by practice, that's right. Yes. That's right, in practice, but not by registration. By registration, you lie that you're a national party. You lie? But in the practice, abantu baba kujjawo zaliwa. What are you saying? Ekibiina mulimba bulimbi tekiba kya ggwanga lyonna. Ekibiina kiba kya ggwanga lyonna. There's no lie there. It has to operate national, actually international, because you even get international connections. Yeah. I hear some parties like FDC and NUP have international chapters, American chapter. Actually, it is very kyangu ino okuba ne diaspora chapter. But kizibu ino okufuna akakiiko ekaramoja mu Uganda. Tokubye nnyo ng'ekibiina kirina chapter y'abawagizi mu America. Yes. Naye ng'akakiiko kaabwe karamojja ak'ekyalo tekajjula. What causes that? It's trouble. That's enough to prove you that you are not popular, but if people insist and show as if Uganda is changing tomorrow, bitubiringa ebikyuka enkya government egwa. No, omuzannyo tubadde n'omuzannyo mungi. Tubadde n'omuzannyo mungi nga twogera ku bintu by'otategeera bingi. Naddala ensonga ey'okuggyako gavumenti. Tumaze akaseera kanene nga tujogeza butamanya. Era obutamanya bwe bukyabutikidde ekisaawe. Are you saying nga mwogera ku kintu ekiteetaagisa twogera ku kintu ekituufu naye nga tukozesa ignorance. That's why tulemeddwa. Oba oyogerera mu butamanya tosobola na kuba na solution because tomanyi. So ekyokuggyako gavumenti you admit temukisobola temukimanyi. Tukisobola naye tubadde tukigobera mu butamanya nga temukitegeera. Nga tukitegeera bulungi. Lwaki? Ennono zaakyo okwegamba abakulembeze b'enkyukakyuka balina areas ezitatuukibwako ate nga za nkizo nnyo mu kukwata obuyinza naye areas ezo tebazituukako. Abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi balina areas ez'enkizo ennyo mu kuggyako gavumenti naye tebazituukako. Bakoma ku bino ebyokungulu tumutwala ku luno tawona tumulina awedde ebigambo ebyokungulu ebyo naye nga waliwo gavumenti ebaako
kati ngene ya General Museveni eyina amasiga getuddeko ate agatali gano parliament judiciary wekitegedde buli gavumenti yonna ebaako amasiga kwetuula ag'enjawulo anti kyawo amasiga kwetuula geego ye judiciary ye parliament executive bwe tugayita ate anti kati buli wogamba nti we are fighting a dictator kitegeeza nti that is an informal government. An informal. One way of saying illegitimate or illegal government. No, operating in an amorphous way. Tetegerekeka. Okay. Kati ekuterawo formal structures nolabanga zezo. Naye nga ina informal structures ezikola emirimu gyazo. Bakuyita kuwudiisa. Yes. Olabanga buli kimu ekiri obulungi. Yes. Buli kimu ekikolerwa mu mitendera naye ng'amazima waliwo abakiri emabega nga babikola mu ngeri bubanga buugi ne bukwata obubi kungulu bweruti. Yes. N'ogamba banfukiremu ebikopo bibiri awo mbikube mangu mangu. Mpute mangu nveewo. Ogenda okubukwatako bwoti nga munda bwokya nga bwamutawaana nnyo. Kakati ffe tubadde nga tuli ku lubuubi luno. Let me give you an example. Wadde nga tetunabuuza ku bantu. Nalabye jjajja nga addressinga high command. Is it in a council? High command. Ba chiefs. Abatambuza ebyokwerinda. Kakati yo state ne government yadde bitudde. Woba onaagamba nti jjajja omutwala ng'oyogera ku byakumutwala. Ekisooka olina okuba n'obusobozi obwabuluzaamu ttiimu eyo gye walabye. Babitogi bimyufa. Okubaabuluzaamu wakati ofuneko ababo. Oba okubatwala kiyumba anaagwa bonna. Because tosobola tuuka ku jjajja nga tunabasootinga awutu abo. Bigiro obeera onolowooza ebintu ebirifa nebitasoboka. Solowooza nti eryasobola okukwata kuba enkofiira emyufu abo. Anti kakati anti we tuba tetunabakwatako. Lwe lugendo lwe tuze tutambula emyaka ameka? 2. 4. Omanyi kye bayita red top gwe. Mu Kenya bakita fanya fujo owone. Anti kyenkugamba. Ekyo kyennyini ky'oyogera ekizibu ennyo. Abanaasula gavumenti kye bakola n'eryoka ekola ki? Mu buzibu bwakyo bwe weewaayo n'okikola ogikwata. Lwaki batututte emyaka 4 nti tutya okugenda extra mile ku ekyo ky'ogambye ky'otiisiize nnyo abantu. You should also know that it is not something that we can do now, not even the near future. I see nobody who is courageous enough to do it. Not them. No. Not you. No, what we are saying, kisinzira ku mpikizo. Kati gwe eriyo obadde ogimanyi eyo. Nkimanyi naye mbadde sigiwa budde. Bw'ogyogedde kati ngiraba nti oyinza nti yagala kujja ku gavumenti. Ng'ebyo byennyini ebigiyimirizaawo obitya. Nga tonabikwata nako wadde bikuli wala n'okubimanya tobimanyi. Kati etteeka ly'amagye lyakomyewo lye baagala erya UPDF Act. Parliament yegenda okozesebwa oddiisa. So you must be able to paralyze Parliament. Unfortunately, you are not able. Kiki ekyo kyembadde nnyimba wano ebbanga lyonna tibanayi twetaaga Parliament. Etteeka lyazze abantu balaga tebandiryagadde naye reading the law waliwo ebintu byenjagadde mu tteeka. Etteeka ligamba nti armed civilians babagenda mu court martial. Armed civilian kitegeeza nti oli civilian naye osangiddwa n'ebyokulwanyisa. I believe abo baba batuufu we bakusindika mu court martial. No, bafulemazi b'etteeka eryo bwe baba bakoze analysis emala kweyo ensonga lisigala tteeka. Bwe baba bakoze analysis emala armed civilians. Gwe bigirwa nga civilian ojja kgenda mu kooti za bulijjo naye singa osangibwa ne pisto n'emmundu n'amasasi etali mu mateeka. Lwaki tebakutwala mu kooti? Anti naye kati ate waliwo circumstances ng'oli
aziterese ewange nga simanyi mu mbeera y'okunnyunga section. Anti ebyo binnyonnyolera eri. Okunnyunga section nga bali bennyini gye ngenda okunnyonnyola eyo enkola bagimanyi, network bagimanyi. Okuyunga section okumanyi? Kumbuulire. Eri ewaffe mu kyalo okumanyi bulungi nnyo. Kubanga kuwaayiriza. Bajja ne bakuyunga section ne bakuvuga nti bamutwere wano mangu mbu yakoze ati naati okutuuka ku poliisi kooti prison bamuyunze section mangu. Prison gy'omalidde mu nnaku 2. Kakati eno gavumenti gye tulwanyisa okuggyako eri ngazi nnyo olw'ebbanga lyemaze mu buyinza, erina organize ez'enjawulo ezirabibwa n'ezitalabibwa. Kati jjajja waaba ayagala etteeka ng'akozesa organ erabibwa. Eyo temuliiyo. The legitimate organ, that is parliament. Mu organize ezo temuyinaamu kyamaanyi kye muyinza kukola kuziremesa. Kati nze argument yange ebbanga lyonna bukyanga twatandika Eastern Revolutionary Platform nga njagala bannange tufokasinge ku bintu ebirabwako ebitegeerekeka, because bw'owamba parliament ng'oginayo ababaka bangi ate obo osobola okwakisesinga bali banankanyi babitogi bimyufu abo, they can easily associate with you internally, because balaba capacity ogikoze eki ogiwezezza. Naye n'ababaka 5 ofumuula enfuufu oli against ku 4 era batunula butuzi bagamba lakini civilian They ignore you. They can also ignore you. You are too civilian. Kubanga that's ekyo tekikoleka. Banataka kuongoza. Allah. Kakati bwe buzibu bwe tulina n'abantu baffe tebaagala kukwata wali kizimba wennyini. Ono musajja waffe Bashiri yali wano e Sudan. Seba abantu beekalakaasa ne kigaana. Babitogi bimyufu bamala kweyuzaamu ne kiyiika. Bitogi bimyufu? What is that? Semwayiweri ne bachiefs abalala batu commanding 4th division biki batekinga position ne bagamba no bannaye tugenda kutta abantu bangi era tuyinza okufuna friendly fire mu field n'olw'ensonga eyo temudeployinga. Gavumenti yasula. Okitegedde? Naye kakati wano toyina wa CMI, toyina SFC, toyina agaduumira, toyina balakisi gy'oyinamu komanda, toyina wadika police post koyinako omuntu asobola okubbirako. Temuyina na common gundi nti bwe batugoba wano twekweka wano. You are just at your own. Toyina muliraanwa mu regioni, ne mu regioni musajja yagifunza region. E Kenya wali ground yaffe kati yereterawo president owuwe. Ebyo bijjawa. That is the reality. That president was elected by the people of Kenya. Okimanyi naawe ekyo kyenjogerako. Instruction ezisinga zaavanga wano. Era yatuuka n'okummibwa ennyonyi emuleeta wano nga campaign zeeyongedde okukola ki? Okunyinyintira. NRM eri mu Uganda yonna, for example, for the last 2 weeks badde mu kulonda structures ku byalo ne ku miruka. Ng'olaba there is a lot of vibe. In fact, I am surprised nti NRM gye tulowooza nti abantu tebagyagala. Ate bwe nalabye obungi bw'abantu abeeyiwa okufuna form to be nominated and to stand okulondebwa nefuna ekifaananyi ekirala. Are you following? Are you even aware that NRM is in conducting elections? I am following, I am aware, because being that they are my opponents, sisobola buta following their steps ne actions they were taking. So mbadde mbi following. So do you think osobola ogamba abantu nti bantu baagala change nga balonze NRM bwe bati overwhelming abaffe abamu balwanyingana okulanga ebifo ebiriwo bitono okubaagala okwesimbawo?
no NRM bw'oba onoogivuganya osooka ebya serious osooka n'okola sort analysis kati weekend eno nze nabadde Kamuli ne ba commanders bange mu constituency over 200 bakomanda buno obulenzi bw'oyita nabo obwa black bw'oyita bakomanda aba leaders naye ffe mu ERP tubayita ba commanders. These boys abakusitulira umbrella ne fire eyo ate security team. Security? That is Tinga Brigade. Brigade indala. So you have a Tinga Brigade? Of course, kubanga embeera gye tulimu ndala nnyo. Naye mbadde njogera ku ba leaders abanoonya akalulu ba mobilizers. Otyo over 200 nembawo omukisa nembagamba mbalese mu musomo gwe bayita omulabe yaani oba who is the enemy nga gwina omutwe ogugamba nti omutwe nga gugamba nti Kamuli municipality algorithm. Kamuli municipality algorithm. Ekigamba algorithm kya lukompyuta kitegeeza emitendera eginaagobererwa okutuuka ku kigendererwa kyaffe. Nenkibateekamu awo ne mbatwala mu lecture nga n'olubaawo ndutadde awo buli omu ng'awandiika notice. Kakati ne mbagamba biki bye tugenda okugoberera. Ekisookera ddala tuteekwa okumanya tulwana n'ani. Mulabe waffe y'ani mu lutalo luno olw'okuwamba municipality. Ne babampa bonna. Waliwo nebadde siwulirangako nabo beeyagaliza obwemupi. Ne tushortlistinga nga 7. Kati ne tugenda nga tubatema TNRM inamu bameka n'ebibiina ebirala birimu bameka bazitowa kyenkana ki obunafu bwabwe eki. Kakati twagenza okumaliriza olukiiko olwo nga tumaze okutegeera buli aspirant oba hopeful MP tutegedde obunafu bwe buli n'amaanyi ge we gali. It's good. That assessment is good for growing party. Yes. Kakati ekyo kituwa empulaning entuufu nga tumanyi obuzito bw'olutalo bwe tukoze eki bwe tugenzeemu. Kakati ffe mu opposition mu kifaananyi ekinene eky'eggwanga tubadde nga tetufuna mukisa gwa kukola analysis ku mukulu gwe tuvuganya naye mwami NRM amaanyi ge we gali n'obunafu bwe. Kati ate nga to make matters worse nti ba police maker mu opposition batera kubeera Kampala abasalawo ebisembayo oba by policy. Kituufu ekyo bonna mbalaba mu Kampala. Being a capital city kati policies ze batera okukola bakolera mu environment mwe bawangaalira. Okay? Kati ogenda okuva mu environment mwe bawangaalira kubanga wano mu Kampala osobola ogenda ku mukolo notasanga muntu w'NRM yenna aguzzeeko nga mukungu ayagala muzindaalo nga taliiwo. Okitegedde? Nkiraba. Naye kakati gwe genda e Buyende either mu kuziika oba kwanjula oba mu kyaki w'ogenda mu kuziika eri ewaffe ffe gye twesimba Kabe Kamuli awo osanga n'abambadde esaati y'NRM nga weebali awo. Kituufu. Nga 6 bonna baagala muzindaalo. Naye nga bakulu banno bakukoledde poliisi eno e Kampala nga tebaakomodatinze embeera eyo. It is not envisaged, I agree. Okitegeera. Katugenda okumaliriza nga NRM mu bitundu by'ebyalo gyeri. Era nze sobola genda mu debate egamba nti NRM kibiina kinafu. Sobola jikkiriza. Nkiraba. I see that. Nze azanyira mu kyalo naye ow'e Kampala asobola ofuumuula ebigambo nga bw'akola ki. Waayagala. Kati waawane nakawa NRM agirabako nga waliwo ekigenda mu maaso oba jjajja n'ayitako mu nakawa muno napangapanga waawo bateekewo embeera. But in Kamuli. You want to tell me you have revolutionized Kamuli?
Kamuli is one of the areas that don't take decisions but wait for others to take and they follow. Sometimes following sheepishly. Kamuli naye tugenda tugirinyisa omutindo. Tugenda tugirinyisa omutindo. So ekibuuzo ky'obuuzizza ekya wabadde surprise okulaba abantu be NRM nga bangi abantu bali mu kulwanira bifo mu NRM, abantu bali mu kuteekamu ssente, abantu bali mu kukusa abantu bakuumira gye babakuumira bagamba baagala kulonda. Anyway, ekyo kyapeninze lwa nsonga esooka nti ku mulundi guno General Museveni amaliddewo bannayuganda ka space k'essuubi etonotono ng'ate baatonze ebyalo ebipya, baatonze ebintu ebipya bingi. Oyo abaagenda baayongera kwenyweza. Anti kyenkugamba ku mulundi guno mu myaka gino 5 2021 n'eno gye tuli, Mwai Museveni atumaliddewo space y'abantu okufunamu essuubi etonotono nti tumutwala. In any case, beeyongedde kumukola ki? Beeyongedde ku confirming nti ayinza obutafuna kalulu naye ajjako ewa wali. Bw'essuubi etonotono nedda. Museveni akaluka awangula bamuwakawe ne kabalibwa because the figures are there. Ne bagenti bamu opposition bateeka ku lupapula omukono. So you cannot blame it on anybody. Bwe baba bakikola kitegeeza nabo boosindise basiba NRM batuufu. The fact that they can write in the yellow book bandike gundi mu how would I call it? I'm trying to frame the other form. Yes. You need to gwenga kati akola political planning. Wandibadde bali bakola kino mwe mukola ki? If NRM is organizing various structures and people are fighting for them, they're even fighting nomination forms. Joe Adebalwana nga bagamba bataddemu n'abatali baamu. People are using structures wrongly. The other man is busy and you are not. Anti kakati obuzibu bwe twafuna ng'oludda oluvuganya twagwa mu ki waliwo debate gye twaliko wano gye nakugamba era gye ndi mu kuwandikamu akatabo falling into the rabbit hole, the political rabbit hole. Okuyingira ekinnya ky'obumyu. Buli lw'oyingira ekinnya ky'obumyu osangayo amakubo mangi wansi naye ng'ekkubo limu lye likuyingizza. Kakati twabulira mu makubo amangi ennyo. Bwe tubulira mu makubo amangi ennyo ne lutuuka eyo wansi nga buli omu ali vulnerable. Buli omu yeetaaga okutaasibwa. Naye nga ne wooli otyawo. Buli ky'owulira abeera mulabe kubanga tomanyi asobola kuyamba gy'agenda kuva makubo mangi gafaanagana. Kati n'amaloboozi g'okasuka bw'oti gakomawo ne gakukuba. N'otya n'okutya n'ogamba ani oyo mulaba ndumbye naye nga maloboozi go. Kakati ekyo kitegeeza kipointi gye nkola nti ffe tuzze mu kkubagana. Self-destruction. Waddozi bagambye nti ebintu byennyini by'olina okukola okujja ku gavumenti ate mutyo bikola. Kakati ne tudda mu kunenengana n'okulumagana ne tumaliriza nga musajja mukulu tumuwadde olunaku olulungi, ekisanja ekirungi n'embeera mwatambuliza. Kubanga fokasi yaffe eri mu self-destruction. Bwe muba mukimanyi nga kyekyo, why don't you do the right thing? No, kati that's why I introduced an idea of regional political empowerment. It's the right thing to do at this right time. Kati bannange ne basigalayo mu kiri eky'okubulira mu bunnya bw'obumyu. I love the political rabbit hole. Oje kinoonyaako ku. So you have finally all become weak and vulnerable. Yes. Because focus mukulu waffe NUP akulira oludda oluvuganya agitadde ku mpuuga. Yasalawo olutalo luleme kusirika. Bw'olwanalizinga ani alufunamu gwe tulwana naye. That is General Museveni. Waba yalufunamu
tuddamu ne tubuuza ekibuuzo ayina nnyini lutalo olwo. Kyemala ngenda okugamba. Kati bakitegeeza jjajja ye nannyini lwo. N'okusirika tayagala lusirike. Yes. Kubanga the end justifies the mean. What is the end? Confusion. Confusion. Yes. Division. Betrayal, exits. Disloyalty. Frustration. Awuli mutuufu. Kakati You are right. ebyo byonna ani abifunamu oli kitegeeza ayina nnyini lutalo. Kakati mu lutalo olwo teweefuula omulungi gwe omuntu yenna abadde alina sayidi gy'akoze ki gy'ateekinze. Gwe awagira nti mpuga bamukube bamumalizeeyo oli mu kuyamba jjajja. Oba oli mu katimba ke. Oli mu kuyamba jjajja. Tolina gw'oyambye mulala. Neddala Mpuuga talina nkolagana na Museveni. Oba agirina oba tagirina. Ate si buvunaanyizibwa bwange okufokasinga ku ekyo. Okay. Buli mubaka wa paalamenti yenna mu Uganda alina enkolagana ne jjajja. Buli kibiina kya byabufuzi ekiwandiise mu Uganda kirina enkolagana ne jjajja. Okitegedde? Bulungi. Kakati ekibuuzo kyo kiba invalid. Kiba invalid kubanga waliwo ekigenda mu nuupu nga jjajja takimanyi in terms of finances. Tekiriyo. That is the answer. Waliwo UPC kyerya nga jjajja tamanyi. Waliwo DP kyekukusa nga jjajja tamanyi. Wanga abafudde abakozi be. Let's be realistic. Nze yenjawulo yanga nti. Okay. Nze ebintu bwente bwe mbiraba. Kyova olaba nkugamba nti tulina teekako galubindi ze nkozesa tulyoke tufune ekituufu. Okitegedde? Kati jjajja alina enjogera ye abantu tebannaba kugitegeera. Naye enjogera ye eyo nze bwe baseemu awo n'enzuula kyabadde ategeeza ebbanga lyonna. Bakiyita strategic security. Buli lwakwata omuzindaalo kyasookerako. Strategic security. Kikulu nnyo. And patriotism. Bye bigarantinga eddembe tulina to be able to live, to be able to eat, to be able to walk, to be able to live. It's because of that. Naye olowooza ayogera ku strategic security nti kulwanyisa babbi biki. Ayogera ku security ya politics. Ayogera ku his access to other parties. Okay. Kubanga buli lwaba ne representation mu kibiina kiri nekitasobola kuzimba busobozi bujjako ekikye aba secured. That's what it is. It's as simple as that. Strategic security. It is simple to understand. It's like that. It is like that. Aba akifunamu in that. Temusobola kukiggya. Imwe temusobola kukola ki? Kiki ddala Mpuuga ekimutawanya ne Kyagulanyi? Mukazi, ttaka, looni, kwagala buyinza bwe baakulira. These were close friends. Tight buddies. The split is nasty. Ugly. How did we get there? Kakati ekintu kiri kimu oba oyagala okumanya lwaki bakubagana bwe batyo. Era olina kuddayo ku ani afunamu eyayagala bakubagane. Yeah, that is true. Who benefits from their quarrels? Yes, because olutalo lwali lwewalika ku muntu ayagala okwata power. Ekisooka tewaliwo bwetaavu bwa kukyusa leader of opposition. There was no any gap, there was no crisis. Not at all. Yes. At least not at all. That is point number 1. Point number 2, twagala okumanya ani eyaleeta amawulire ag'emiliyoni 5 public egamanye. Those are classified documents. Eza parliament. Zibeera na clerk wa parliament na government ya wakati. Zijja jitya ku Twitter. Kitegeeza nannyini kulirizinga document eyo. Had registered the other side. Yatukozesa yali ayagala kikozesa nga trigger. Abalula olutalo lukole ki? Luyingira abantu. Bano batabuke. Kubanga ku parliament sebo bwana Simon. Tetunaba kugendawo. Naye document to that level
n'ababaka tebaza accessinga. Eyo document gye nalabe emukono N'ababaka tebasobola gikola ki? access. Kubanga ebeera n'aba technical staff aba parliament. Bali in direct connection with the speaker and the president. Okay. So kiba kitegeeza bakozesa 500 million as a manduso bakube. Lwaki bakuba Mpuuga? Bakuba Mpuuga lwa nsonga nti Mpuuga y'omu ku ba elite Baganda abawano. Yes. Ababadde bateekeddwa obulungi. No doubt about that. Yes. With his team. Kakati enkola yonna ey'okudismantling ebyobufuzi wano ne bagamba ono katumuteekeko olutalo ate tumukubise babe. Abantu wakati mu kwagala okudda mu parliament n'ebisigadde ne bagamba nti tukole ki ne bakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukuba ono. Kyova olaba kati abali ku Mpuuga olwaleero ye Nambooze ne Muwanga Kivumbi. Ne Nambooze? Oludda omugoberera yagambye n'okugamba nti bulijjo tamanyi nti alina musota oguluwo Mpuuga musota okusinziira ku Nambooze. Gwe tolaba nti ensi etabuse. Ebyo byonna mubikola nga ne gwe muvuganya ali wali abalaba. Kakati ebyo byonna bikolebwa nga gwe tuvuganya ye gwe tuvuganya ayongeramu obunzaali kubanga ye nannyinirwo. N'ayongeramu kubanga lwali luvudde mu public domain Kyagulanyi n'alongeramu ekigere ekirala. Olutalo lweyongera bweyongeza. There is no hope that they are about to reconcile or that they ever work. Kakati ani agenda okufunamu ekyo era ani akigira. Buli lw'okurashinga the elite Baganda babadde baimaginze for some time bomanyi obulungi n'obakyankalanya n'obalwanyisa ne bakoonagana kitegeeza they are clearing for your man. Is the ultimate word beneficiary. But now that we know the enemy, can't we avoid him? Because what bothers me is that we speak like we know the enemy, know his schemes, we know his hideouts where he sits to plan all these things. Can't we therefore start from those things? Batono nnyo tulina obusobozi obwo. Ate ffe abalina obusobozi obwo ne tuba nga tetunakola ki? Tetunazimba capacity ekola ki? Efuna country-wide acceptance. Okay? Kakati abalina country-wide acceptance baate oli tabakkiriza kuzannya bokka nga tabalinaako kakwate. Ye strategic security gyayogerako. Abeera abakiika egaali buli ddakiika. Akiikawo kino, akiikawo kino. Such that nabo batambuza obulamu bwabwe naye bw'atambuza. Pate kijolaba erinamuuko ku ssuubi nti mu kalulu ka 2026 kale ayinza okukolamuko obulungi according to you. Andi kakati bw'ogamba nti okukolamuko obulungi ffe tetuli ku ekyo. Kyetuliko pati kijolaba esobola otwala obuyinza. Kyetunaba kuwangulako kyokka. Olaba pati seriiwo erirwedde okutwala obuyinza teriiwo. So ne Nuupu tesobola kutwala buyinza. Ate ng'ebujjawo. Jjajja alina okubujjayo. Okuggyako ng'eronze bulonde ng'ekoze etya. Biri bye twalimu ebya 80 ne 85. Okay. Ebyendowooza nti tebiyinza kuddamu kati. Tomanya Katonda yagira ebintu. Naye mu bino ebyogamba nti tuluwanye tukutte power. NUP yagwa ekibalo. Kati kankuwa ekyokulabirako mu Busoga wokka. Abaawangula n'abaasemberera okuwangula bonna bali wabweru wa kibiina. Whether they know it or not. They know. Abaawangula that is Manjeri kye bakutikka bamulula enziganga. Obuwinyo obulala bwali bw'abakansala tebukola mawulire. Abaawangula ke twalizimbidde era nze kwe nali nga nzimbira mobilization ya Busoga n'ebeera y'amaanyi
bali waweru wa kibiina bagamba nti okuwangula kisoboka katukyuseeko abalala babaleetedde ba opponent just to create confusion. Abaasemberera okuwangula General Bigirwa Moses, Mase Walukamba mukwano gwo last week obadde okimanyi nti bamugoba bamukyusa bamugoba because I hear she's going to participate in elections in Bugweri. Is she born there? Yeah, she's a Bugwerian. And the law is you cannot allow somebody who is going to participate in elections to conduct elections because she will already have lost the neutrality that an arbiter is needed to kati have. niyo mboozi yo kati wekiba kyagwe ntagenda kuvuganya Agenda kuvuganya si agenda ogaba fulaga ez'obwemupi Lubongo yatagenda kuvuganya si bagenda okubeera wali nga basalawo sekuyita geno akakiiko tekasigaddeko basebuufu tebagenda kuvuganya John Mary mukwano gwo n'abalala just biri bya ate omuntu waliwo enjawulo ey'okugoba n'okukyusa ebaaba okukyusa kitegeeza nti oli aware about the changes era bakuteeseteese about the changes naye ono baamuyita ng'ali Bugweri nagaa tulina neeka enkya n'ayiwamu 10 okomawo mu neeke n'atuuka mu neeke ne basoma lisiti y'akakiiko akalala nga tebamugambye namugamba nti tugenda kyusa yalaba basoma lisiti ebintu obijjawa kakati political intelligence okujjako nga tewagisoma nti Nuupu yagobye Masse bulungi nnyo Walukamba kugoba so okukyusa ate okuwummuza kugoba kubanga titi yateekebwateekebwa okumukyusa. Alright, oli mulabi mulungi Masse Walukamba gwe tumaliza naye olwaleero emboozi yaffe ndi ne Moses Bigirwa General anyumya ebintu bingi ekitera okututabula nti endowooza ye ku bintu yakifuula nnenge it's upside down ekontanira ddala n'eyange. Bigirwa thinks about life unrealistically. Oba realistically? No, unrealistically because we called, you think about the word like utopia. Waliwo ku kintu kye bayita utopia. Ekitegeeza nti enjala bwekulumba ngu singa mmotoka ya soda eyika kati n'egwanga eriko n'ey'emigaati n'egirumba. Because you know state power is not school porridge. So you cannot think about state power like you think about state porridge. Nti endala bw'enaatuluma nga tujja mu layini n'ebikopo nga bafukama. Kati nze mu statement zange kiriwo ekinafu kweyolevu kw'ekizampu yeeyo gy'oleese. Ongambye wano olina tingatinga brigade. Imagine. Eri brigade yange. Kati oyinza okunnumba ekamuli. Yes. Abantu tebakyalemeddwa otuuka ekamuli. So sebo siri wa bulijjo sebo. Era tewali agenda kujja kamuli nga gyasaatuuka ebyombwa zituze kuba Bigirwa Moses musaanyaawo oyinza obutavaayo. I want to be very open kweyensonga oyinza obutavaayo. You know, I love Kobaani kubanga naffe tulina kye tuzimba tukooye ebintu by'e Kampala tubikooye kubuulya tukooye okujja ebiragiro e Kampala kubanga e Kampala bali mu life ndala e Kamuli tuli mu life ndala. General Moses Bigirwa President wa ERP wetu tumaliza olwaleero weebale kubeera naffe yongera okugoberera like comment subscribe share nze Simon Muyanga nina olukiiko e Kamuli sebo. Olukiiko lugenda kukola nina raara e Kamuli ku Lwomukaaga nsaba abantu bajje bampagire ku nsonga eyo era nkuyise raara ng'oyogera ku ki? Raara ya ERP as an institution era twayise mu mitendera egigobererwa. Are you allowed to hold a rally?
Because by law. you are a loose grouping. No. You by, host the rally as who? by law. By law. You hold the tukkirizibwa. rally as who? Because As you're a a pressure Ugandan. group. As a pressure group, you can only do a meeting, No. maybe a conference. Nedda ssebo. You cannot do a I rally. am a Ugandan. Kyogamba munnayuganda owa independent tasobola kuwandiikira poliisi nti nno olukiiko wali nga talina kibiina. You keep that indoors, perhaps. Nedda ssebo. Kati nno nze state nagiwandiikidde era ndowooza nti egenda kunzikiriza kubanga tewaliwo kawaayiro konna ke ngenda kumenya mu nsonga eyo. Tuwaye n'abataka. Tetwagala mu mugenyi w'e Kampala. Ffe kintu kyaffe tukimala. Tewayise bano banna abajja tofune bantu. Ab'amasaali. Yes, because you not get tofuna bantu nga toyise ba masaali kunya nga wayise bayimbi. Ino mugenda ne musanyusa oli ayise political rally aze kugala kusonga za byafuzi n'asoosa bayimbi. Is it a music concert or a political rally? Banafu. That kind of thinking ey'obwongo. That's why abayimbi batutte buli kimu. They are everywhere. Because we have because when I come to a political rally, I've come to listen to policy matters, Yes. policy deviations, Yeah. or policy agreements, Yeah. and then don't let abayimbi. Baleta for mobilization. Fisibaji fiki famaika, Eh. GNL Zamba, Oye Moses Bigirwa, webale kubeera naffe yongera okugoberera nzessa Simon Oyanga Lutaya. This is Inside Out.